owa poliisi Tulibagenya mwadde amagezi okugula ettaka erirye ng'amutegeeza tajja kumukkiriza okutunda ettaka ery'ekijja. Lwaki tojja mu maiso n'okola ogula ebibi? Otandika okuyiddaga olwane ne bababo. Kayonga avudde mu lukiiko nga wotose era abooluganda basiimye poliisi okukwatasa ku muzzukulu abadde abafuukidde akayinja mu ngato. Ivan Wakibe yakusakidde Guleno ku Lwabukadde TV. Ate ebibiina by'obwegassi eby'empewo okuli eky'abavubuka abakadde n'abakyala ebizuuliddwa nga byafuna ssente ez'okwekulaakulanya bitabudde olukiiko lw'eggombolola y'e Kawempe. Wabaddewo obutakkaanya mu lukiiko lw'eggombolola y'e Kawempe olutudde ku Tick Hotel mu Kampala kate enkalu zinoonya obukongovule ng'entabo eva ku nsimbi z'okwekulaakulanya okuli ez'emyoga Parish Development Model, ensimbi z'abavubuka abakadde n'endala ezizze ziweerezebwa gavumenti mu kitundu kino abantu okwekulaakulanya kyokka ne zibulankanyizibwa abakulembeze ku ggombolola lino. Let's move on. Mmeeya is saying you have already provided the ruling. Yes. So is it in order for a mayor to drag us back to where we had? It is out of order. If you grow 80 years, it's the NILA to suggest people who are supposed to get money. And the list comes right from the what? From NILA. If you don't have a national ID, you are not entitled to get that money. Abakulira obukiiko obw'ensimbi balina bye bategeezezza. I've already guided that Honorable Nachove is going to produce a list of all beneficiaries. Today we began dishing out money to all the old people. Tubuuza bano abakulu sente bwe bazita sente ziragawa lwaki sente ezo mu Nakawempe n'omuntu yenna alina okumakinga sure nti afuna sente ezo lwaki tazifuna. Bakansala bagamba nti waliwo ebibiina eby'empewo ebizze bifuna ensimbi zino kyokka obutakkaanya mu bakulembeze bano bweyongedde olw'ebiteeso okuli olimba lwa Kawempe ne bbendera teemu y'omupiira n'ebirala. As a council, we should give our people symbols such as flag and anthem in line with Article 176 of the Constitution. Having witnessed the power of the World Cup to unite the world, it is time also to have the Kawempe Football Club to unite the people of Kawempe. Nakawempe betaaga okulongoosa emyala, betaaga enguudo za Kawempe mbi nnyo, betaaga okubayoola mu kasasiro, naye tetwetaaga nnyewombo ate twetaaga simbo esimanya fulaga. Abantu beewandikira tebantumangako kujja bakiikirira basalirayo ebyo. We are dealing with teenage motherhood Muslims. Twetaaga emmotoka za kasasiro, twetaaga okulongoosa emyala, abantu bali bubi eyo mu ghetto, abantu bafa n'essaawa eno olaba ebiteeso ebigenda mu kanso bisolatiza byakwesanyusa bo ng'abakulembeze. Tetunnabibatumako wabula tetusazeewo tetugenda kuddamu tuula mu kanso zaabwe singa ebintu ebyo biba bikumiziddwawo. Obutakkaanya buli wakati wa ofiisi ya Mmeeya Emmanuel Serunjogi ne Speaker Justus Akampulira ng'abamu bagamba entaputa y'amateeka ye batabudde. The moment you pass this, I'll just return them to you. I also invite you to respect this chair. Please, I am kindly asking, don't push me to the wall. It is as if we are colliding in the crashes that are into those two offices instead of discussing issues that concern Kawempe. I put me on record that I've advised and the speaker has refused. Very good. You may protest, you may do what, but the law has said that I am the right honorable speaker. Right honorable is intentional. It means that whatever I say here, especially when I'm putting on this robe, is right. Mukanso toyinza kuyimirira mu floor ya parliament gwe nojjayo by'olina mu mutwe nga by'oyogera olina kufolowinga teeka kye tuyita rules of procedure ya KCCA na kujjayo kino kye tuyita Kampala Capital City Authority as amended gye tutambulizaako eno bwe bikulema ebyo bibiri okutambulizaako etteeka naye oba mu kifo kikyamu olina kudda mu bizinesi n'okola mirimu. Ate ab'ekitongole kya KCCA bataddewo ebifo mukaaga mwe bagenda okusomesereza abavuzi ba bodaboda. Bano balabudde nti
ataasome si wakuddamu kuyingira kibuga Kampala. Amyuka ebyemirimu mu kitongole kya KCCA yingini ya David Luyimbaza asinzira wano wenyini ku ofisi za KCCA n'alangirira ebifo mukaaga ababodaboda bano kwetola Kampala bagenda okutandika okusomesezebwa n'okubangulwa mu nkola yaabwe ey'emirimu. Asomero agakirizibwa Ministry of Works okutendeka gali mwenda gali station mu division zonna okutendeka kujja kubeera kwa nnaku mukaaga nga musoma ennaku 3 buli nnaku. Bwe mumala okusoma mujja kufuna certificate y'okusoma. Kati ba IOVs, inspectors of vehicles baba Buyinza awo. Bakebere oba mutendekebwa ne mutuka ku mutindo ogwetaagisa. Basitampinge ku learner's permit yamwe. Learner's permit yamwe bagitampinga kujja kusobola okuwangala okumala omwaka gumu. Luyimbaza agamba kino kizuula kyemirundi mingi obubenje obusinga obuva ku bodaboda namba esinga si bakugu kubanga afunamu akasente yagula pikipiki n'ayingira ekkubo. Somba kubiriza mulizo omulanga gwa gavumenti ogenda okutendeka. Luyimbaza ategeeza nti okusinziira ku wabula kwe yafunye okuva eri Ssaaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja tebagenda kukkiriza bodaboda yenna atalina pamiti kuddamu kuvugira ku luguudo. Kusomesa nigenda tuyamba wale wanatusomesa bode buli lunaku eyingiza abaana abapya balimu abatabimanyi ebiragiro bagenda okubaga akasente ke batusaba kanya balukendereze ku ssente kulwa kusomera lwakiri ow'omutwalo omuntu osobola okubeera ewenfuna yaffe twasooka baatusa batujjako sente alabudde ku batagenda kwewandiisa kubanga poliisi yakubakwata kyokka nanyonyola ne kasente ke bagamba nti kabasabwa. Nze William Buyondo ku Obutakkaanya TV. Webale nnyo William Buyondo neggulira eryo nzikiriza nkuumuzeemu katono ate nkomewo n'amalala. Kolisaayo nnyo mu kuwummulamu okwo kino kitundu kyakubiri ekyamawulire agataliiko mutuntu nga nkiguddewo ne bakansala ekawempe abatabukidde KCCA lwakubajjako obuyinza bwabwe obakkiriza okukola emirimu mu bitundu gye baalondebwa kye bagamba nti kimenya mateeka wabula bano KCCA ebaanuukudde. Bakansala bano nga bakulembeddwa mu kwagala Angel wa Kawempe South Nsubuga Ismail Watsowera Sarah Nakitto n'abalala nga bali wamu ne munnamateeka waabwe Luyimbazi Nalukoola bawadde ekitongole kya KCCA ensalesale wannaku 21 okubaddiza obuyinza bwabwe basobole okuweereza abantu abaabalonda ng'etteeka lya KCCA Act 2010 nga lyali liwa Division 5 obuyinza okwekolera emirimu. Takawaayira 32 aketeeka lino kalaga butya obuyinza bwe bulina okuva waggulu ku Kampala oba ku authority bukkirire wansi ku magombolola. Okuva lwe baalondera tebabakkiriza kukolera bantu nga kye kibawaliriza okwabira ekitongole kino. Obuyinza twagala budde ku gombolola, twagala budde ku divisions olw'ensonga nti tulemeddwa okuweereza abantu baffe. Example nze kennyini nina emiruka 9 mu kubeera nga nina emiruka 9 honestly sisobola kera ku makya kukola nzeka nga kansala LC3 takoze. Oyo yenna asanyuka nga waliwo okunyigiriza abakulembeze ababa balondeddwa ekyo kyabaakola abaakikola mu butamanya olw'ensonga abo abalondeddwa bo tebalina buyinza okujjako nga babufunye okuva ku abo ababalonze. Bino babyogeredde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire batuuzizza Kanyanya nga battotodde embeera gye bayitamu. Omusasi waffe watuukiridde ekitongole kya KCCA nga bayita mu mwogezi waabwe nabo babaanuukudde. Baddembe okukola kye balina okukola nga batambulira mu mitendera gy'amateeka. Ngeri gy'ogambye omuntu batuwadde ennaku 21 tugenda kwekenneenya ekiwandiiko kyabwe kiweze ennaku
n'ensonga zaabwe tuziramukule bulungi tulabe ekinasoboka okukolebwa oba ekitasoboka kukolebwa. Ffe tumanyi nga KCCA tutambulira amateeka, teri kintu kyonna kye tukola nga tetutambulire mateeka. Ronald Kasasa yakusakidde eggulire lino ku Btabukidde TV. Ate gavumenti ya Japan ng'eyita mu embase yaayo edduukiridde gavumenti ya Uganda n'ensimbi obukadde 327 okuzimba ICU ku ddwaliro erya Bwera mu disitulikiti ey'e Kasese. Omulimu gw'okuzimba gwakumala omwaka gumu gwokka. Omukolo gw'okuteeka emikono ku ndagaano y'okuzimba eddwaliro ery'omulembe erya Bwera Hospital kubadde mu maka ga ambasada wa Japan mu Uganda, His Excellency Fukuzuwa Hizemoto. Endagaano eno yakumalawo ensimbi ezakuna obukadde 327. Since the Prime Secretary is here, last year we handed over the regional referral hospitals in Lulu, Lila, and Alua. This year we are working in Jinja and Soroti. Now, all these projects, we work with partners. Y'omuwandiisi wa minisitule w'ebyobulamu Diana Atwine yeebazizza gavumenti ya Japan olw'okufaayo ennyo okuyamba bannayuganda. Abaana bangi abafa nga tebandifudde kubanga abasinga kati ng'eyo badde nga bw'olabye unity yaabwe ntono ddala. So bano abatusapootinze olwaleero bagenda tuyamba twongereko size, twongereko ebitanda, twongereko bw'awajjanjabirwa. I want to thank the Japanese embassy for supporting my district through Buyinza Uganda in coming up with an idea of supporting us to come up with the metro intensive care unit in KCCA. Yakulira eddwaliro lya Bwera, Dr. Mary Munyagwa abulidde ambasada ebyafaayo by'eddwaliro lino era ne yeebaza abo bonna abafuddeyo okubadduukirira. Some of the challenges we say is limited space, like I have said. Sometimes the babies will share about 2 or even 3 on a warmer or an incubator. We have a very high patient to staff ratio. Oluvannyuma endagaano eno eteereddwako omukono era ng'okuzimba pulojekiti eno kwa kumala omwaka mulamba. Lugendo Crispo yakusakidde eggwiro eno ku Btabukidde TV. Ali ku Btabukidde TV 1 tukulamusizzaako ne tukwebaza okubeera ng'otulaba. Kano ge gataliiko mu ntuntunga ya mizannyo yenze Mpaji Farid nga tutandikiddeko mu liigi eggwanga erya Uganda eya Uganda Premier League wetwogerera ng'esigadde essaawa emu enzijuvu klaabu ya Kampala City Council okwambalagana ttiimu y'abasajja bano aba Bull abayite aba BD